ye Yesu olwazi olwase oyo gwe neekutte nywedde waliwo lwembangwa anyimusa anyweza Yesu yenanga empya erimu obuwanguzi obusukulume Sitani bwalumba amakago Sitani bwalumba ekkanisa sirimu bwalumba omusaayi sebije binumbye wange nayo lwazi nandibadde nafanadda nayo lwazi binje bikubye ekkanisa nayo lwazi ndikulwazi nakwata sita kati nawe kwata tota kwata kubalwazi Motele tukamyo kuchenda mnana akatumeza musambu irango mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika amazima gali nti tuyimusama soga feri katonda obuyinza bwa mukama era n'okuwangula kwa katonda kubeera wamu naffe weewaawo kigambo kya katonda kiri nti tugenda kuwangula oba sitaani ayagala oba takola atya oba tayagala kubanga kyawandiikibwa nti tuli bawanguzi n'okukirawo obuwanguzi bwaffe Yesu yabukola dda ku musaalaba Gologoosa tujja kubuyingiramu waawo mukulu Lutalo erinnya lyagala okutuukirira tyoli mukasajja wantalo kulwana okwata ku kikyo kugambye kulwana kwennyini bwekutuliisa ebintu tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe amasimu ngenda kubanga nga bawa mwami Lutalo bwabanga akyali nayo ekyokumaliriza nakyonja muwamu katayimu kano taata mukama abakoledde mukama akoze okubale mwafumbirigana akoze obulungi okuva lwe twafumbirigana mugere obutubuulireko ndyokuwa amasimu atukoledde nga tusaba nga byonna biva mu kusaba kubanga ewatali kusaba tewali kukwata ku kirungi naye nga mukama katonda abadde mulungi gye tuli nze kubanga lwali lumu nzijukira bulungi twali nateetaawo nga gye tusula ne tubeerawo mukyala wange n'abeera muguni mu mbeera eyo gyenkunyonyodde ey'okugwa eddalu kugamba abantu nali ku mizigo gy'omukyala omu yali musiraamu naye omukyala oyo naaba nga ebintu byakola si birungi naye era nga bwe ngambye nti nze sikoma kunoonya mukama era nali ndi wano anoonya mukama nenfuna ekirooto ng'omuntu aŋŋamba nti nze nateete sikyaliyo ndi nabbingo ng'omuntu akubira essimu omuntu nga ali kagaali nga ndi mu kirooto aŋŋamba nti nateete sikyaliyo nze ndi nabbingo era gye munansanga kati nindowooza obaki ningamba kangobera ekirooto kino kati ninkwata ekkubo nolwo nali mu pulaani nga njagala kusenguka ku nyumba z'oyo mukyala ninkwata ekkubo ningobera ekirooto ningenda e Nabbingo bwe nagenda e Nabbingo amazima genyini nempangisayo ennyumba ennyumba eri nga nnungi nnyo amazima genyini ennyumba ya mitwalo 10 naye omuntu ayinza giyita ya mitwalo 35 akati era mu kiseera kyekimu amazima genyini mwe nagulira poloti amazima genyini mu kiseera ekyo mwe nazimbira ennyumba kwegaba ebintu ne bikyuka olw'ekigambo kiri kye nafuna era singa ndowooza saagobera kintu kiri mukama kye yaŋŋamba nandibadde sikola ki ekyo sikifuna era nga musumba bulijjo bwe batuyigiriza nti Katonda gyagambye okugenda gy'oba oyina okugenda kubanga obugabirizi buli kimu gy'aba akitadde nze ngamba natuuka e Nabbingo sisulanga njala
abantu bange tebasulanga njala balya bulungi ate be basinga ku mizigo n'ab'emizigo bannaffe bakyewuunya oleeta kyogamba nkota ya ttooke nze wange tewaleeta tewagenda mwera nyeera era tewagenda manda ga mukaveera kano ag'olukumi ye taata nsawo y'amanda amazima gennyini omuzigo ogwo katonda wakujje omuzigo ogwo gwennyini wanzije nenfuna poloti nenzimba nemba kati ndi mukola ki era mukama katonda gye bujja ajja kuba njikoze ki njimaliriza nga ndi muki nga ndi wange naye nga kigambo kyani kigambo kya mukama kiwulidde kati n'olwekyo ebintu byonna tuyina okusaba ngeno bwe tuwuliriza mukama katonda bw'aba atukoze ki bw'aba akugambye amina teri mbeera egaana kasitoba nga weegasse ne mukama kasoba weegasse mukama kiri giwuliga okwesalirawo n'ogamba kano mpangulwe oba mpangule eba battlefield kyovula bayibuli egamba nti sitaani resist the devil mubeera onaasindika nawe onaasindika awangula yagenda ku gundi waggulu naddala ekintu ekyo ekyakawuula katugenda mu masimu ekintu ekyo ekyakawuula ekyo kigolokoka notusogenda nokusaba nonoonya katonda nosiiba ennaku tolaba wano wakamaliriza bwoti kyekisooka nekyeraga nkugambye olunaku okiraba olunaku tolaba bano basista boyinza okuwa obujulizi n'ogamba nti nebaza katonda yampangula kawuula nebaza katonda yampangulye emizimu gy'ekika ente oba abafu naye olunaku luveeyo lumu bulaza jje akugambe nti no sisita njagala kuwasa maama kawuula gwewagamba oli nti nno yagenda maama nyabo agenda kujja mu maanyi agatagambika ndowooza ngaalinga agamba nti nno oyogedde ki oyogedde bwotyo nti no gamba nti no ogenda kufumbirwa kati eyandibadde ajja omulundi gumu ayinza okujja n'emirundi ng'ekumi oba 2 kubanga wayogedde ekigambo ekyo ne bwajja omanye enkoko bw'oba ogisalako obulago eyina engeri gyesansa bagala naye ng'obulago bukola butya nga bugenze bugenda naye esansa bagala oyinza n'okugitya n'ogikasuka eri naye bw'obeera omugumu nti nkoko gwoyina okuliibwa leero okwata obugulu obwo n'obusiba n'ogijjako ddala gwonna n'oguvaako tujja gijjako ne bwekigolokoka emirundi emeka amazima tegeera butegeezi obuwanguzi buli saidi yo yesu ali naawe amina mikono gyaffe abalungi twagala okwebaza katonda era twagala okumusinza twagala okumuwa ekitiibwa mutundu abeewo sumba Tom Mugerwa ne mami Justine Mugerwa mwebale kukkiriza ntera okugamba nti ffe abamu abali wano tetwandisanyuseeko twanditudde tutya mu bufumbo n'ozaala asooka n'ozaala owokubiri kugakawuula agakwata famire naye katonda alina amaanyi katukomea mukono mu ddakiika ntono nnyo gyenedda ngenda kuwa buwi masimu lwaki nkujjako njagala okuba amasimu gano eri ku 0759 987 oba ku 0393 gwayagala whatsapp okugatta ku group yonna oli ku 0776 98 tugenda kuba ku simu eyo tweyongere okubanga twogera n'omuwanguzi waffe ate n'abali ku online church tukoma waawo okuddamu ebibuuzo ebyo byolina mu linnya lya mukama waffe yesu twebaze nnyo omwoyo wa mukama tuli awo ku masimu getugenda okuconnectinga njagala kusaba mukwano bw'oba okuba essimu eno radio sooka ogiviire oveewo ddala ogigireko ddala osooka okuba essimu then ojja kusobola okubanga weewulira oddemu mukwano gwange kubanga bw'ogikubanga weetuli amatu oba ogatutte
Allo. Hello, Musumba Jeje. Wanji munange. Mukama yebasinyawo. Awe wekitiibwa. Omuwanguzi waffe Mukama. Amina sebo. Ono ambassador Sharife Namere. Sebo. Kwebaza Musumba Jeje olw'omuwanguzi waffe okulemera ku Katonda. Olw'okunyweza okusomesebwa. Nayita mu ezo challenge zonna. Era mu kumaliriza n'afuka nga atudde ku ntiiko ng'akwegamba byonna abimaliriza. Amina. Mu butuufu ne twebaza n'obulungi bw'emutundwe. Abe kuba si mutundwe singa kati musajja waffe singa kati tazimba na kuzimba. Naye ekitiibwa tukidiza Mukama. Mukama abampeera omukisa Musumba Jeje. Amina. Tukusinza Yesu onagambe banange nze kawula nwanye naye ebigo byennyini mu kirooto empi olutalo olunene we shall win Jesus amazima amina n'omalirivu pasita kyendiko nafunye omusajja njogereza naye kawula yagolokose kugambi gwe mulimu gwogwo gwe mulimu naye ajje mu maaso ga Mukama ajje mu maaso ga Mukama yagenda okubeera ku ntikko ono agambye nti kawula wakwambalira when it comes yambala amaanyi Hello wanji mukwano awekitiibwa amina maama nze bankita Femlet mbansambya bulijjo bunkutteko nnyo era nebaza Mukama Katonda kuba omuwanguzi tawanika kubanga ndaba Mukama tanange naye Musumba Jeje mbadde njagala kumanya apart from meetings ezaba singles ate meetings zino ezababeera nga like they are married beerako tujja kuba nga tukubuulira sigala ku radio nejje nemutunde Musumba Tom ajja kuba nazoogerera ono agambye atya amen akalulu baakakubye eddanga twebaza Katonda Pastor Jeje talked about okumala ekizadde what is it also covenant me my boyfriend first me to finish it kind explain thanks Agnes ekyo nno bakibuuzizza nze naye kyekubanga omaze okuzaala omulundi ogusooka okubeera n'omwami wo ekyo kyebayita naye ekiri oyinza okwesanga nga ate Mukama akusumuludde mu bwenzi ate omulabe n'akikozesa akuzeeyo Hello wanji mukwano Musumba Jeje Mukama yeebazibwe awe bwekitiibwa bebaza Katonda waffe oyo mwami Lutalo yalwana n'awangula amina mwanguzi waffe webale kufana Mukama yebale kuwanguza amazima emikisa kya Katonda amanya Blessed Alan Wanene Natete mazima ddala tubanga tutegedde Katonda ne tumunywererako ne tumutambuliramu ng'okwagala kwe kuli mazima ddala kitegeeredde ddala nga tusobola ddala okuwangula mu byonna kituufu twebaza Katonda olwamutunda Christian Fellowship era mazima ddala abali ku radio eno baginywerereko nnyo ddala Mukama akuwa omukisa ono agambye nti agambye atya Musumba buli wenfuna omwami nendoota nga twegatta naye nga bifa Musumba kawula kyoyo ekyo kitwayogeddeomulooto omwami babadde azze kudeetinga omanya ebyo abazze kutta mikolo egyo gyennyini oyo ye abazze kutta mikolo egyo kasita omufunira mu kifaananyi kyova olaba ne bw'oloota ekirooto nga weegatta n'omwami wo wadde muli bafumbo era ekintu kyonna kisobola okubaawo mwawukana ne wataba n'asobola kubazzaawo ekibi ennyo so mu area oba oli mufumbo oba tonnafumbirwa ogenda kukikuba tujja kulaba endagaano zaakyo bwe kiva Allo anje amena amina ba simu
essimu y'omukwano ba network essimu ekankanye kijja kuddamu. Ono agambye Pastor Jajja, how do you tell the difference if Kawula is for family or for witchcraft? Nze bimu babibuuzizza nze naye n'omwami newaali ekiwootegerera nti nno wa family ojja kuba oluuta abantu ba family baganda bo nga bowegatta nabo booli nabo then n'oweddugo era asobola okugira mu kifaananyi obanga oluuso bakututte oba musabo obanga bakufumbiza omuntu oba ebintu ebimu ebintuntu bw'olaba obwereere so wa family ye basically abeerawo ekyo wa family ojja kwongera okujja mu lukuŋŋaana lw'abafumbo tujja kwogera ebisinga ku wano betwogera no ku radio. Hallo wangi mukwano. Hallo amina amina nyabo mujje tukiwangule naawe ate tomanyi jangu gwe jangu mu maaso ga Mukama gwe tukikube balakisi weeri ye mutundu bansaba buli bwensaba ate kyeyongera bweyongezi naye manyi nja kiwangula. N'ekirala njagala okugamba abantu bano abatuliriza gy'okoma bw'oba osaba n'osiiba ebintu Katonda obusibe bwaleeta lwaki abuleeta kubanga oba oyingidde mu maanyi era ojja kgenda okwesanga ebintu bigoloka nnyo ng'osaba n'osiiba oba tolina kutya awo olina okwambalira amaanyi neweeyongera mu maaso okulwanyisa ekintu ekyo kubanga ekyo kubanga bamu bagenda ne baggwamu amaanyi nga bakirabye yalowooza nti noti Mukama takoze naye nga kyo gw'olina okweyongera bweyongezi mu maaso. tutegedde lutalo tuli mu ringi gakyumuza bagiyita kyekyo abasajja mumanyi ebikonde knockout bagikuba n'oddamu ogolokoka bakuyamba buyambi okolaki okuzzawo engulu. Pastor Jajja, does Kawula come to me before and after does it mean it was sent? Ekyo kibeera kyamu ekyo ekijja olwo ebintu ebijjanga bikutandisa okuviira ddala mu buto. Ndowooza bwe tunaba tumaliriza nja kukomawo n'ensonga ezimu mukati kamala okusoma ebigondi bino. Ono agambye nti otuweeyo ku byawandiikibwa byewasomeramu obirina ebyawandiikibwa ebyo nze ne kale nakozesanga nnyo Mukama Katonda ekyawandiikibwa ekyagamba nti Mukama omusajja bw'alaba omwami omukyala okuwasa aba alabye ekirungi afuna okuganja mu maaso ga Mukama. Ninnemera ku kigambo ekyo paka naye nalabye mutino Mukama ekigambo ekyo yakiyitamu n'akikozesa nekimpanguzisa era nimba nga ndi mufumbo kati. Ono agambye atya Pastor Jajja, thank you for the program. Me, I'm still praying for my healing. I'm HIV, but I have been open to every man who comes my way. So should I still ask God for marriage? Help me please. Thank you. Ono agambye nti Musumba Jajja weebale wa program yenga ye mulwadde HIV positive. Yendoze by'okufumbirwa lya bivaako abuuza asigale nga asaba Katonda ku by'obufumbo. Wakati Mukama Katonda nga ekyobufumbo akyogerako waliwo Mukama Katonda kubanga akyogerako ng'ate ali muki akyali mulwadde nakyo kiriwo kyanjawulo ate nga kyemmanyi nti nno Mukama waaba akyogerako ekyobufumbo kiba kitegeeza era ajja musumulula afumbirwe. Kati ye ekikyalina okukola okubeerera ddala mu maaso ga Mukama obutalegeza kusaba kubanga Yesu alirongoosa omusaayi gw'ataalongoosa mu Yoweeri
okitegeera yowe eriwano mbadde musomera bbiri mmeka tugende maaso muyogi yagamba nti ndirongoosa omusaayi gwe saalongoosa kati teri katonda kasita amala okwogera ku nsonga paka okitegeera ayina okukituukiriza ate teri ndwadde katonda emulema okuwonya tekiriyo ekyo ateekeddwa okugiwonya ate nekyo ekirala engeri gye yakkiriza yesu okubeera omulokozi we bwe yamala okulokoka ekyo manya katonda ajja kulongoosa buli kimu kyonna gwakulongooka mu linnya lya mukama waffe yesu wanje aliwo ekitiibwa kama ibazibwa omuwanguzi waffe amina sebo amanyo na ambasada Anthony nasona ku masito okuva mu kimu kigenda mu ggulu sebo nebaza katonda ku muwanguzi waffe naye genda gye bannange okusiba ku buwanguzi inakulemerako olina kulemerako nga toggwamu maanyi naye kati embadde embuuza omuwanguzi waffe olina wotugambidde nti omutale yasooka oli yewasanga ng'omutayi si mulungi nga mulwadde nti mukama yali ayogedde ate nogera nti nono wokubiri ate ne mukama yayogera kati mbadde nsaba kutegeera ddala yali mukama oba mukama asoledde omuntu nga olwedde ate omutayi mulwadde anti kati ekintu kino yakiwulidde ki yakiwulidde oba yakiwulidde ate simanyi naye ngaekintu kino kiri nti katonda ye asobola okwogera ate nga tugeze sisita ayinza okuba nga mulwadde mukama katonda n'ayogera naye ate fooba ne tupapa oba ontegeera bulungi ne tupapa ne tutalinda kusooka kusumululwa kuli ndowooza omuddirayo kike ne tutasooka kuli kwaffe siwulidde mbwogamba nti awo mukama naŋŋamba nti oyo bagambye nti nentuuka emyaka gyange egyokuwasa nenfuna omuki omukyala awo leero tetukuteewo nti wawulira otya otegeera otya ojjako nga tumuyamba buyambi muwanguzi tawanikanyagala netwogera ekyo kati ekyo bwekito bwe kiri nga oba oli eyo nga mukama yagganga ejja kujja eno mu kansolingi nagambye atya emyaka gye waliwo egituuka nti gyakuwasa noonoonya nga gwe omuntu omusajja sorry ebibuuzo nno tulina bingi basajja gye when a dream boy ne bifa do you go ahead and pray for that boy oba olinda boy omulala njagala kugamba bwoti bwobanga ebintu bifudde boy nga tannawasa nga mu lutalo bwatugambye n'ogulokka n'oklaiming mukama amukuddiza kubanga owange wuuyo yakola ki byali byafa byali byagaana myezi 9 naye bwe nalemerako nebituuka byatuukirira naye obusibe bwe bukubaako nga bamuwasaako kati noonya ekisa kya katonda kireeta omuki kireeta omulala naawe kikusange ngaosimulwa tugendako mu dakiika ntunonye tovaako ebibuuzo byammwe bijja kubanga biddibwamu katugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomyewo oli ku 98 katonyeza 7 era nga tuli mu programu yaffe eneŋŋanzi muwanguzi yetawanika tukyagenda maaso n'ebibuuzo byaffe waliwo n'ebibuuzo pasajja what does it mean to do when you are running with the different people nkwana munzikirize nziremu ebirooto okusinziira ku muwanguzi w'abazze ebibeera outside basobola kwetantala kubanga mba ngenza walala. Amina, thank you Pastor Jeje for the answer and encouragement. Pastor Jeje, what does it mean to do
What does it mean when you dream? Okay. Ngena kukuddamu ebibuuzo okusinziira ku muwanguzi n'ebirooto okusinziira ku muwanguzi. When I gave an it's like I remember he said Mukama bamubuuza, then they went on blood test. Okay. Kyabadde nti musumba yabagamba bagende ku musaayi omupya kubanga Katonda takubagana obimanyi. Mukama yagambye ate Mukama yaganye. Wane mutungwe kiba kizibu nnyo okujjako ng'omuntu abadde n'ebirooto eby'endowooza. Ebirooto ebyo eby'endowooza Mukama yakuŋŋambye ate Mukama yakuŋŋaanye. Oyo manya yali ayakabwasi naye Katonda bw'ayogera ekigambo akiremerako. Anti kakati omuwanguzi waffe kyavudde akugambye tova mu maaso ga Mukama. Bw'oba tonnawangula sigala mu maaso ga Katonda, ne bw'oba owangudde sigala mu maaso ga Katonda. Amazima kubanga era alumba. Bw'oba owangudde n'ofumbirwa era tova mu maaso ga Mukama, ne bw'oba era tova mu maaso gaani ga Mukama. Nze kitujja okukola ekigambo ekyo nga Isirayiri bwe yagamba tinenkola endagaano okunoonya nga Katonda yingira mu ndagaano. Tunoonya Mukama lwakyamagero naye muyingira mu ndagaano okunoonya Mukama nga Katonda obulamu bwo bwonna mpaka Yesu lwalidda. Amina. Mukono akadde kaffe kagenda naye waliwo abadde abuuza ki ekireeta Kawuula. Kawuula oyo atawaanyiza ensi ki ekimuleeta. Ate kati ffe bajjajjaffe bintu bye baabikola ffe twasanga tetwabimanyi twagwa bugumu ambushi zaabwe okikulira. Jajja, I would like to know what brings Kawuula before menstrual and after despite fighting. Njagala kugamba abatuwuliriza nga njagala bagamba nti mwenna abawuliriza njagala mujjeko mu klasi y'abapya. Lesoni yene eba nnene ate nnungi nnyo kwogerera wano naye nja kusaba ojje mu lesoni y'abapya ojja kuyiga ebintu bingi ate oyige n'okwesabira. Ku butono bwe nsobola okuwaako ebiseera ebisinga ngo endagaano ez'obwenzi nga mu famire yo olabira ddala tewali bufumbo nga babendako bwenzi. N'ekirala nga buwonge nga bakuwongayo eby'emizimu. Famire baziwonga, omuntu omu basobola okuwongayo era abantu abasinga bafa nawe bati muloota oliko n'empeta. Bw'oba mukazi oloota bakubye kadaali naye ng'akuwasa tomukola ki nga tomulaba. Kakati waliwo abantu amu nga babeesooka dda, mizimu gyabeesooka dda, famire bawongayo basamira ddala famire nga mulimu obusamize n'obwenzi. Ebyo famire ezo tosobola kuwona kintu kye bayita Kawuula kubanga emizimu gibawasa ne gibeesanga nga gyegiri muki gyegiri mu famire nga gyegyabawasa nga tosobola kulaba bufumbo. So bw'oba ova mu famire eyo nga wamu waliyo ebintu eby'obusamize nga waliyo n'ebintu eby'obwenzi tuka emisindo gy'osumulwe mukwano gwange yangu osumulwe Katonda waffe ajja kubanga akusumulula. Ona bingi nnyo sobola kubyogera kati naye nsaba twesangeyo mu bapya lunaku olwokuna luno lukulu nnyo. Jangu mu bapya otuukeyo ojja kubanga omanya ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku nsonga zino. Ekirala tekijja buzzi, abamu kijja n'okinyumirwa naye kikuba ekisiraani kitta n'ebintu kitta emirimu tekikoma kitta ssente era musajja gwe n'okiroota amazima enkeera omulimu ne guggwawo n'okiroota diru gy'obadde opanga n'ekola etya negaana kikuba ebisiraani. So bintu bingi nnyo byekikola. Topiki namba esobola okuntwalira essaawa 2 namba nga ndi wano ate obudde obutasobola kunkola ki obutasobola kuŋŋanya kukola ekyo kyenteekeddwa kukola n'edduka emisinde Mukama ajja kusumule. Onagambye Pastor Jajja, my husband is planning to marry another woman but I have been praying and fasting for him to come back. Sometimes I dream him when he has come back home and I'm giving him food, but yesterday I dreamed when I was beating Hagar and my husband. Super gwe maaso ga Mukama eryoddogo kubanga kati obuwanguzi buli wuwo Katonda amaze okwogera amaze okulaga. Maaso ga Mukama ogwe maaso ga Katonda. Katonda ajja kulwana olutalo gwesonyiwa
iwandidduse namangu wandidduse namangu waloosenga mwekuba nakwekuba n'okuba najja n'okujja wano bannange mu maaso ga Mukama n'ojja n'oweebaza n'okwebaza Mukama akuwangulidde yadduka emisinde Katonda akolanga bw'ayagala Pastor Jama is planned yes go yenyini what does it mean okulota omuntu yafa atengeseemu ebirooto ebitali ku muwanguzi ebyo byose biddamu mukwano nziramu okusinzira ng'omuwanguzi bw'abaakoze atya nga bw'abazze twebaza Katonda olw'akaseera kano twogedde indicator oba ensibuko y'akawunga ate abamu biviira ddala mu buto waliwo eyagambye nti ye kibadde kijjira mu bya famire naye kituuse leva ate kati kijjira ku mukazi leva eyo kasita etuuka ng'omanya ate eyo eri ku leva ya musambwa kawuula ya musambwa avudde ku mizimu gy'ekika alinnye eddaala omanye agenda alinnye ate ne kawuula asobola okutuuka ku leva ey'ekitambo oloota bisolo aliwo abantu amuloota weegatta n'ebisolo oloota ebisolo birina ebintu byebikola ng'omanya leva eyo kwatuuse agenda alinnya n'ekirala ekibeerawo nti tekikoma bukomi ekyo naye kijja kulemesa kikukumamu ebbugumu bitali lya bulijjo mu mubiri gwo buli obiroota n'olaba ebintu oba abantu nga bakola ebintu eby'okuzontowala bikuma ebbugumu mu mubiri n'ogenda okuzuukuka nga naawe oyaka oyinza n'okugwa mu kintu ekirala naye Katonda waffe byonna ajja kubanga abikusumululamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Pastor Mabrode cannot come to church, it's me who beat up Hagali. Eryo Mukama aba akulaga nti okuba ddogo lootwa mulwanagana n'omuntu wabeera weddogo naye bw'omuloota ng'omukuba kitegeeza oba ogenda kumuwangula kakati yongera mu maaso ga Katonda weebaze Katonda ate era oyongera okuba omwoyo gwo ogw'obwenzi ogwabagatta kubanga omwoyo gw'obwenzi gwe guba gugassa omuntu oyo ojjawo ogusigukule osseewo omwoyo wa Mukama amuzibula amaaso ategeere nti yeggwe mukyala we era tateekeddwa kuleka. Mukwano gyaffe abalungi akaseera ko kanzirukako ddala ate amasimu ndoza gawummuliza ddala waliwo ekyawandiikibwa kyobadde ogabanya tukomekereze n'ekyo kyewawanguliramu kyewakozesanga Katonda ti omusajja bw'alaba omukyala kuwasa aba alaba kirungi afuna okuganja mu maaso ga Mukama Katonda nakiremerako ate era Katonda n'akituukiriza kubanga yali ensonga yange nga njagala ekyo ekyokuwasa kive mu ddiiro Mukama akinkola kive mu ddiiro era Mukama n'akikola ne kivaawo. N'ekirala mpozi kye tukikozesa nga tufudde mu ndagano zino ez'obusamize obulogo n'obwenzi ebireeta kawuula tukozesa ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya 5:4 olunyiriri olwokutaano. Isaaya 5:4 olunyiriri olwokutaano lugamba lutya naye twebaza Katonda. Kakati ng'osanga omusajja ono ng'akuba ettendo ng'azinira Yesu ng'ogamba yagudde eddalo ng'okwata ekkubo ova ku mulimu n'ojja omuntu abuuza ye kati basaba abalokole basaba biki nange waliwo ensonga wabeerawo ensonga abantu mbuzi nga tukimanyi bumanya naye ayina ensonga akitegeera Isaaya 5:4 olunyiriri olwokuna lugamba nti omutonzi waffe yaani omutonzi waffe ye bbaffe kakati emizimu gyeteekawo ate ne gikuyingiza mu kulemererwa ne mu bizibu agamba nti kubanga omutonzi wo ye balo Mukama ow'eggye ly'erinnya lye era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo aliyitibwa Katonda wansi zonna. Amina. Yes, kyekyo mukwano kyembadde njagala okukomekereza nakyo kikozese ate tulwane gwasobola okujja wano emutundwe duka emisinde ojje Mukama ajja kubanga akusumula bw'otuuka bagambe nti ngenda mu bapya kubanga bingi byogenda okubanga oyiga era bingi byogenda okubanga osumululirwamu abampeera omukisa era njagala mu kaseera kano oteeka emikono gyo mu kifuba gwayagala okwatula obulokozi gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nange mpulidde obujulizi ate n'ekigambo kyo era nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oliba oyita abalondebo leero omu kwabo kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina.
taata mu ddakiika mutusabire saala. Kale Katonda kitaffe ayinza ebintu byonna tukwebaza olw'akaseera kano ke tubadde mu Mukama, era nsabira buli omu omuwuliriza yenna Mukama taata awuliridde obujulizi mu buno Mukama. Leka mukwano gwange taata omwongeri amaanyi n'ekisa okuba nga yeyongera okukunoonya ate n'okulaba nga alwana olutalo awangula atuuke ku ntikko, kubanga Mukama kyetumanyi bulungi nti nno buli omu wamuwa kyalina okubeera ekirungi Mukama, naye abamu tetunaba kubituukako kubanga tulagajjadde. Naye Mukama tusabye buli muntu yenna omwambaza amaanyi Mukama tutuuke ku buwanguzi nga bw'oyagala tubeera abuwanguzi, kubanga wagamba gwe mu kigambo kyo nti nno mu Yokaana ekisooka nti nno buli ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Mukama nsabye leka mukwano gwange abantu bobambaza amaanyi ate bajjenga ne mu kifo kino beeyongera okumanya ebyobuziba bya Sitaani byebadde batamanye. Mukama beeyongera okubimanya. Mukama tusabye nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Amiina. Mukwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda akaseera kano, era Katonda wange omulungi abankuumire, atakuumira mpeera abankuumire. Nsigadde ndi Juliet Jjuko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Lutalo Gabriel. Mbeere bulungi, mweraba.